kati wabwe matu kumirega neyanza nnyo neyanzenge kati nga emizimu gigyekawo amasannyalaze bannange bakungubazi bannange mwenna bassebo ne bannyabo abantu mwenna abavudde ebitundu ebyenjawulo okujja wano ku mbaga y'omulongo Kato esembayo. Mukama mulungi obudde bwonna. Njogedde ekigambo Mukama mulungi ne musirika kuba mulina kye mumanyiddemu ekirala naye Mukama mulungi. Okwo okubola kwe twagambye mukujjewo bwenyimira ne mundabamu ate ekirala kisobola okunyiiza ate bwenkunyiigira bwetanzyako omukusonzyako ekisiraani. Basebo ne bannyabo amannya gange nze Namutebi Silivia, mbadde mukwano gwa Kato okuva 20. Tutambudde naye mu buli mbeera. Abantu abasinga buli muntu Kato bamwogeddeko ebirungi bingi, naye nze ebirungi byentambudde ne Kato ndowooza bano baabe mu Kiibi be basobola okubijjula ne bamedi Nsereko. Naye njagala kujjayo obuntu nga buna mu nsi muno. Ekisookera ddala Kato Lwama abadde musajja muganda. Ffenna tukiza nti abadde ki? Omusajja omuganda atalina ffumu mabega wa kitanda toli muganda. Omusajja omuganda atalina lubugo owuwo toli muki? Tulekerenga okulowooza nti obuwangwa emisana tujja kulaga Bayibuli tubusinzenga ekiro tutya olw'okubanga bannaffe bajja kugaana otusabira. Kato Lwama abadde yekkiririzaamu ng'omuntu. Kato Lwama abadde amanye empewo ze ng'omuntu, si musanga omuntu okumanya ki? Era nkakasa empewo na wano weeziri onaamuteekayo nga zo zitandika omulimu gwago ogw'okukola. Naye abantu abasinga mulinga balowooza nti olw'okubeera ennyo n'eddiini ng'oyambadde ekyambalo nti kwe kuyita nti anaayita Mukama, Mukama yanaayingira mu bwakabaka bw'omu ggulu. Tekisoboka. Basebo ne bannyabo, Kato abadde musajja wa ddiini. Nga Maama Fiina bwe bantuma Silivia, ndi mukyala mu Katuliki ate ndi mukyala musamize, ndina abasamize nzaakulira abasawo b'ekinaasi mu kuba. Seegaana mpewo zange, seegaana lubaale wange, sitiiranga misangwa gyonna nga Kato Lwama bw'abadde. Naye nja kuwunzika olw'okuba batuwadde obudde butono. Bannaffe abagaanyi otusabira. Nze ndowooza gye muli yonna muswadde, mwakaswala. Twafunye pasita, twafunye omusumba, twafunye Sebo pasita wange olwaliro nangidde mu butongole newe mba nvudde wano nenkutuka. Sebo nkwetaago gy'onsabire. Sebo pasita Bugingo, taata pasita Bugingo, naama wano nti n'abapasita bange 2 mu nsi muno, pasita wange Bugingo ne pasita Bugembe. Bw'oba toliwo ng'oligize Bugembe ng'ajjanga akikumamu essaala. Kubanga nze ndabye ate essanyu liyitiridde ne mwoyo atujjudde ng'abantu abo si be bazze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mbakakasa buli agala obuwangwa wabusigaleko tabutya. Ssaabasajja Kabaka wangaale. N'ekirala naye toliwa twawaayo amabugo gaffe wano. Naye toliwa twawaayo amabugo deni era tugenda kuddamu twongere kubanga abaana bano bava wano balina okunywa amata, balina okweyagala, namondo olina okuba ng'obudaabuda abaana. Katwongereyo obukadde 2 ng'amabugo ku ssente ze twawaayo. Sebo ekitiibwa ky'amaanyi tweyaziza
n'ekimuli kya Maama Fiina mukitegeke akiteekeko lumu. Mwami Charles James Nkurugesa bojje ogenda kwogera ku aba-artist bonna mu ggwanga abattawo mwena nsaba mujje wano akadde kano. Abe Maama Fiina ategeka ekimuli. Maama Fiina ateekako ekimuli. Embuuzi yange ekyukamu katono. Mukama yeebazibwe. Nga temuddamu Mukama yeebazibwe. CBS tugatta. Ekyokubiri njagala kutuusa okungubaga okuwa ekitiibwa Bidandi Sali aŋŋambye nti eyalaba Katolu Bwamba mu KCC mu ttiimu ya mupiira yagenda ewuwe emirundi 2 ng'olwo ayagala bakyusa obukulembeze bwa State Council nga Seggane we yabeerera akulembera State Council Football Club. N'agamba nti yamulaba nga musajja wa magezi naye ate nga musajja muwagizi nnyo wa Kampala State Council. N'olwekyo ekitiibwa Bidandi Sali agambye tasobodde kujja naye atuusa obubaka bwe. Njagala kwogera ebigambo 2 byokka bye njigidde Katolu Bwama. Ogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu, so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Abakozi ba biodigester tanks bakutegeeza nti wobanga oli awantu webafunda obanga oyagala kukyusaamuko ufune ku biriwo ebipya luli twalina septic tanks ng'olina okusima ate olina ozinuunamu. Ekintu kya biodigester tanks tozinuunamu, bateekamu ekirungo ekikuba obukyafu obugendayo amazzi ne gavaamu ne gayingira mu ttaka. So biodigester tanks y'engeri ennyangu essaawa zino ey'okukekkereza ate n'okwanguya obudde. So kale bakubye ku nnamba yaabwe ey'essimu ebisingawo bitegeere. Nga tuvuddeyo tulina bannaffe aba Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge. Genda e Kasubi, bw'otuuka e Kasubi tokkirira nga agenda mu kikoni ekizimbe bakiyita Princess Complex. Batunda bya mu kisenge okuva ku bulangiti, masuuka, piro, towels n'ebirala bingi nnyo byonna by'okozesa mu kisenge babirina. Kale agendawo obeere nga ate nabyo byefunira. Rosemary Beddings abasangibwa Kabalagala nga ku Triparty Mazima Mall wansi awo ogenda okubasanga. Bakutegeeza nti gweyagala engoye z'abaana okuva ku lunaku olumu paka ku myaka 12, makeup w'abakyala